أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فبزا الله ملونجي أشاتو ودا كسيرا كانوا سبا الله ربي أكتير ممكسا زاكو كسالي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Omulungi atulaba yonna gy'oli kkiriza ntwala omukisa guno okwanjulira n'okutegeeza puroguraamu yaffe eyitibwa Duruus wa Ibar. Ekigambo ekyo nno kitegeeza emisomo n'ebyo bye tufuna mu misomo egyo. Nabwe kityo nkakasa tugenda kufuna ebintu bingi, tugenda kumanya ebintu bingi, ng'era bwe nkakasa puroguraamu yaffe eno egenda kubeera nnyuvu. Mukkirize nga tetunagenda mu puroguraamu yaffe eyo mu bigambo ebingi ebigenda okwogerwa, banjulire basheekhe abalungi ab'ebitiibwa, abasajja abayivu be tugenda okutambula nabo mu puroguraamu yaffe. Anninaanye wano ye Sheikh Ashrafu Matovu Bazanya Nengo. Sebo tuusa salaamu eri abo bagenda okulaba sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amuliraanye ye Sheikh Ali Wambete naye abo salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amuliraanye bamuyita Sheikh Uhudu An-Nawawi Al-Madani. Sebo naawe sebo kusaba otuuse salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asembayo omulangira Sheikh Ali Zikusooka, sebo naawe nsaba otuuse salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basheikh bana betugenda okutambula nabo mu puroguraamu yaffe Duruus wa Ibar ey'olwaleero. Olunaku lwaleero tugenda kutambulira ku aya ogisanga mu suratu Tawba, aya ya 10:22. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي آية الله سبحانه وتعالى yeyi nabi yali ayogerako nti sikyabuwaze sikyatteeka eri abakkiriza okubanga beenyigira mu nsonga emu, bwebanga jihaadi ng'eyo nga bwe tunaalaba mu basheekhe baffe bagenda otunnyonnyola, oba mu kunoonya irimu ng'eno, okubanga ffenna abakkiriza twenyigira mu nsonga eyo. Naye Allah n'atuteerawo ekigambo n'atugamba falawula nafara min kulli firqatin, basobola okuba abantu mu abo abangi ne babaako gye bagenda, ne babaako kye bakola, ne banoonya ne bategeera. Okutegeera okwo kuba bategedde liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, basobole okuba nga ebyo bye bayize bye bategedde baddayo ne bategeeza abantu baabwe ebyo bye bayize. Mukkirize nga bwe nabanjulidde basheekhe be tugenda okutambula nabo, tutandikire ddala ne sheekhe waffe Sheikh Ashrafu Matovu Bazanya Nengo. Sabo sheekhe kkiriza otunnyonnyole sababu nuzulu ya aya eno, lwaki Allah yasse ebigambo bino era yasinziira ku ki okubanga ebigambo bino bikka. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بأعلى الكمال المتصف بصفات الجلال والجمال. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Omulungi sewa Sheikh Samaha omulimu gw'ompaddeku aya munene naye nzikiriza mu dakiika entonotono ngufunze, saba Allah nkwatireko. Aya eyo bw'ogyetegereza siyaqi yaayo bwefaanana, gyeviira ddala waggulu
ndoza kutandikira ku aya nga ya 12 wayinza okubaawo ekinyusi ekituyambako okutegeera aya eno lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagitusiza nga al-Imam Tabari mu tafsiri ye bw'ayira yatunyonnyola aya eyo yatulaga ezimu ku nsonga lwaki Allah yagissa ntegerekese waggulu waayo mu aya y'ekikumi simanyi obe kuli kumpi Allah agamba nti wama kana li ahli al-madinati tekyali ku bantu ba Madina yani basahaba ridwanullahi alaihim abawangalanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubanga bamulekerera ntegerekese omubaka wa Allah balina okubeeranga naye aya egenda okukka nga mu kaseera ako Nabi sallallahu alaihi wasallam yalina basahaba ridwanullahi alaihim be yali atumye okugenda fil badiya fil bawadi okugenda mu byalo okusomesa abantu eddiini oba okubatuusaako ekifaananyi ky'obusiraamu ekituufu abantu bano basahaba ridwanullahi alaihim abaali bagenze mu byalo okugenda okusomesa abantu baabwe bawulira aya eyo mbadde njagala nnyo aya eyo ekubeere kumpi sheekhi wama kana li ahli lmadina aya ndowooza ya 10 ma kana li ahli lmadina naam ma kana li ahli lmadina aya 12 woŋŋamba nti 12 ginsomere ما كان الله سبحانه وتعالى تقام ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الله سبحانه وتعالى أقام بالصحابة رضوان الله عليهم تبنانك مwe abantu mu Madina ntegerekese ne bannamalungu si kirungi abaffe kubeera wala nnyo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali bakkiridde mu byalo okugenda okukola daawa okusomesa abantu kumubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga abasindika bagenda basomesa abantu abaaliyo bonna balowooza nti aya essekubo ne bavaayo ne bakomewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya gandi ayatakhallafu an rasulillah baleme kubulankana baleme kubulawo baleme kuva kumpi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abaali bagenze gye bagenze aya wemala okukka Allah nga bagambe nti abantu mu Madina si kirungi kuleka mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaaliyo bonna ate ne bakola ki ne bakomawo mu Madina kati wansi Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya nga bagambe nti abaffe sinti mwenna omubaka tasobola kusigala yekka sallallahu alaihi wasallam lakini kusobola okubeerako abamu bakola ki abagenda okukola da'wa n'okwongerayo obusiraamu oba busobola okutuuka ku bantu abalala ntegerekese abamu ku bamanyi ne batunuliranga eyo sababu nuzul lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki assa aya eno gye tugenda okunnyonnyoka ennyo ng'era bw'oteeseteese idhan eyo ensonga bw'ebaawo waliwo ensonga abamanyi abalala gye beetegereza mu kyo ne bagamba nti aya eno eya gyosomye wama kana almu'minuuna liyanfiru kaafa aya eno Allah subhanahu wa ta'ala okugissa aya eno Allah subhanahu wa ta'ala okugissa kyaddirira ayati ezikulembera mu sura Tawba mwennyini bwaddayo ng'ojja ozeetegereza ya ayuha alladhina amanu ezogera ku jihadi qatilu alladhina qatilu yalunakum la mulimu aya nyingi mu Qur'ani zajjira ku jihadi mu sura Tawba naddala Allah gati ya ayuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi aya zijja kubiriza abasiraamu okukola ki okwenyigira mu ki okwenyigira mu jihad okwenyigira mu ntalo ntegerekeze Allah gati infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabili wajahidu bi amwalikum wa anfusikum aya ezakulembera eno gituliko olwaleero zine zagikulembera Allah subhanahu wa ta'ala ng'akubiriza abantu abasiraamu basahaba ridwanullahi alaihim okwenyigira ennyo mu jihad ntegerekeze kati basahaba ridwanullahi alaihim emitima gyabwe nigijjula okwagala ennyo okulwana eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano jihadi bwe yajjanga basahaba ridwanullahi alaihim bonna ate ne beeyiwa mu jihadi kuba kimanyikiddwa nti jihadi zirina emiteeko ng'ebiri oba tubayita saraya asaraya jihadi nga Nabi sallallahu alaihi wasallam asindise obutumi basahaba n'abatuma nti mukole eki nga ye tasituse zeyagendangamu ezo gaziwaati naye wa amma saraya zeyatumanga mu basahaba ridwanullahi alaihim yena yatagendanga ate bano bonna baayagalanga basituke bagende Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyakoze eki gyabatumye ntegeregeze kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluusi nasigala mu mbeera ng'alinganga ali yekka Allah n'abaga nti si mwenna naye abamu mu mmwe musobola okulaba nga musobola okuvaamu ne mugenda ekyokubiri
bwewetegereza aya eyo nga bwezze etulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeka basahaba ridwanullahi alaihim okusinziira ku takhasuswati zaabwe. Ntegeregeze waliwo gojja okusingana nga mulungi fil jihad. Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mutabani we Sayyidina Usama n'abalala bwe kyajjanga mu mbeera erimu okulwana entalo ng'ate abo basajja nnyo. Ntegeregeze wa amma ojja kusanga abalala basahaba ridwanullahi alaihim nga jihad teyali fanni yaabwe nga tebaali bamaanyi nnyo kwenkana ngaabo nga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Saate mu fildiye ya hadithi والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليهم ابن عمر بانو ومسلم بنا باس وكذا حديث أنا أهين زوجة سانغ بكساوي جهاد تبالي بشي تبالي بالونجي نجي تقول بلوجه سيدنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه تيري ملونجي نيو مسونغ جهاد نتجرك. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي الجليل يلي ملونجي نيو مفقه نجي تجوك تلا وانسينو نيه مبلونجي بوي أهين زوجة سانغ جهاد تيري ملونجي نيو كتول دار سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه من قرآن ngate yetomogera ku kigambo ntegereka. wa amma Khalid ibn Walid رضي الله عنه hatta tukano kufa nga mu Qur'an mu suwari zino ntono ntegereka nakola Qur'an ajiga nti Qur'ani atadhir nenkwetondera olwokuba nti sakukwata naye nga fil jihad bwayingira mu lutalo bano bonna abalala toleeta. Tugambe nti aya eno erimu ekigambo nti buli muntu okusinziira ku bumanyikirivu bwo oba makiki omanyi nnyo. Ntegeregeze kati basahaba ridwanullahi alaihim Allah abateekateeka nti mwe abalungi mu jihadi mmwe mugende, ate bano abatali balungi nnyo mu jihadi basobola okusigala n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekibasigaza liyatafaqahu fi ddiin, bo bongera okwetegereza n'okukenkuka n'okumanya eddiini yaabwe. Bano bwe banaaba bakomyewo ntegeregeze nga basobola okusoma ku bano. Allah abayigiriza abasahaba ridwanullahi alaihim bawangalire mu bulamu kaannahum yaishuuna maa rasuli sallallahu alaihi wasallam 24 saa, nga abateekateeka Allah bawangaale nga bawangaale nabbi saawa 24 nemba temuliiwo. Bano abaliwo bajja kubategeeza ebyabaddewo nga temukola ki mulimu okugabana muli aiwa kino nkitegeera kino si kyange kino munnanga akitegeera kunsinga mutereevu mukkirize. Sheikh Ali badde nsaba otunnyonnyole era otusiigire ekifaananyi ekibuna ku ayi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, abalungi abatulaba njagala okutandika ebigambo byange nga sinayingira mu aya okwebaza Sheikh Ashraf omukadde waffe Sheikh Samah. Ekifaananyi ekyawamu mu aya oyinza kukitegeera nga otandise nga Sheikh Ashraf bw'atandise, naye era ndoza tulina kuddayo kwesooke ate Sheikh Ashraf gyakoze gyayogedde, kubanga erimu ebigendererwa ebireetera abantu okutandika okutya ne batandika okuba nti bonna bakola ki. Allah jalla jalaaluhu mu ghazwati Tabuk yalagira abantu bagende bataase eddiini ye. Nabbi sallama yalimu n'alagira abantu bakwate, buli omu akwate engabo ye. Wano waffe mu Buganda buli omu akwate effumu lye, buli omu akwate engabo ye, tugende tubeeko okutaasa kwe tutaasa eddiini yaffe. Nyumirwa nnyo okwogera ebigambo bino nga njuliza ebyo ebiriwo olwaleero, abantu okwogera okutegeera ekigambo kya jihaadi kijja kitya naddala mu busiraamu buno. Jihaadi yaffe abasiraamu ejja etya? Buli lwe bakulumba, buli lwobeera n'omulabe oba buli lwobeera n'omuntu gw'otakkiriziganya naye, nga ekiki ekyakkulumba n'abeera ng'asazeewo okugaa nti ŋŋenda kulumba, agenda kukulumba. Buli lwanaakulumba
kitegeeza nti agenda kubaako byakwononera, agenda kubaako bakwata mu ggwe bafuuke ba prisoners of wars. Mu kiseera ekyo babeera bafuusi agenda kukosa, agenda kwonoona. Entalo muziraba buli lwe zibeera bwe zityo. Ffe twamala ebbanga ddene ng'Abasiraamu mpaka olwaleero, it is on record, Abasiraamu wonna we bali bayise mu kunyigirizibwa okwaki okw'amaanyi ennyo. Eddiini yaffe ng'etandika Abasiraamu banyigirizibwa nnyo 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 n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka abamu ku bo lwe bajja nga Umar ibn al-Khattabi nga Hamza ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera y'okkakasa nti bo baali basajja bo b'amaanyi nga tebaagala kubanyigiriza. Ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ya Rasulallah, alasna ala al-haq, si ffe tulina amazima? N'abaga nti bala. Ne bamugamba nti abasajja bajja ne batulumba, qatalu minna adhuuna, bassa abantu baffe. Kiswa za Bilali muzimanyi bulungi. Lima naqbalu daniya. Bakitukkiriza okubeera abantu abawansi. N'amugamba nti twerwaneko, naye jjukira ono mutume alayhi salatu wassalamu alina oda gye ziva. Tamala gakola, because bw'amala gakola ebiddirira biyinza okuba nga si birungi. Kati mu butamala gakola awamu n'okubeera nti bano balaze ability yaabwe n'obumalirivu okubeera nti basobola okwerwanako. Baga nti abasajja bassa abantu baffe. Sumayya yafa, yaluma buli omu. Sumayya mu ntandikwa y'Obusiraamu, awwal shahida fi l-Islam, yaluma buli omu. Taata wa Ammar, Yasir, yaluma buli omu. Embeera ze baafaamu. Bilaali embeera ze baamuyisaamu, n'abalala bangi. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini mu siira yaffe mumulaba ng'abantu bamuyisa bubi, naye nga ali mu mbeera yaki? Embeera ya bukakkamu, mbeera ya tolerance. Which is our deen. Dini yaffe eri ku tolerance. Okiraba? Mpaka okuyisibwa obubi we kwayitirira, Mungu n'abakkiriza n'aga nti udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Mungu n'abakkiriza okutandika okwerwanako kubanga baali balumbibwa, n'abata bakole ki? Beerwaneko. Kitegeeza nti buli Musiraamu mu kiseera ekyo yali ateekeddwa okwenyigira mu kutaasa eddiini ya Allah awamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye mu ghazwat Tabuk, Allah bw'amala okubata bagenda mu ghazwat Tabuk okulwana, waliwo abataagenda. Mu kiseera ekyo waliwo abataagenda. Nabbi teyasanyuka, yali munyiivu nnyo gye bali. Mu bakkiriza bamanyi nti bano bakkiriza, abadde balina okugenda, bakkiriza obukkiriza bwabwe tebuliko kubusibwabusibwa. Tebali nti bali mu bannanfuusi. Allah teyamumuulirako nti bano bannanfuusi. Bakitegeera kuba abannanfuusi yali abamanyi. Kati abuuza kiki ekiganye abasatu bano okugenda mu ki? Okugenda mu lutalo. N'akomawo bava mu lutalo nga bano bakoze ki? Tebaagenze. Babajjako salaamu. Nabbi yabagamba nti abo ne babajjako salaamu. Ensi nebafundirira. Ensi nekola ki? Ensi nebafundirira. Kati ensi bwebafundirira waayitawo ekiseera bali abantu basatu, Ka'ab ibn Malik sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Muraratu ibn Rabi'a ne Hilal ibn Umayya. Abo basatu Allah subhanahu bweba ensi yabanyiga hatta idha dhaqat alayhim al-ard bima rahbat, ne bajja ne beenenya. Naye jukira bo bakkiriza baddala. Allah nassa aya ng'abakola ki? Ng'abasonyiwa. Ng'abasonyiwa nassa tawba yaabwe naga nti wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ard bima rahbat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع إلا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. آية embeera bano gye baayitamu
nga tebagenze na nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yakomyewo abasajja ne babeesalako kugamba baalagira bano abaagenda mu lutalo nga bakomyewo banyiiga nabbi yabanyiigira na bano nabbi n'ayisa ekiragiro ekya embago ne babateekako embago teri kunyumya nabo abasajja banyumya sheekhe ne baga nti Kaabu yagendanga n'atuulira omuntu salaamu n'atunula erisika kubanga Mungu assa aya n'ayita waayise n'aga nti nga Kaabu yaga nti nga asaalira awo nabbi sallallahu alaihi wasallam waali ku layini esooka naye nga nabbi tamutunuulira kati basahaba jjukira balaba basahaba balaba embeera bano gye bayiseemu kaakati ne aya ya seeka ono njagala ogigattira awo nga Allah era anenya na bano ba ahlul madina abali mu madina kubanga nabbi kyagenda okukola kigenda kuleeta safety mu madina so mwenna muteekeddwa okutambula mugende mukole ki mugende mukole defensive fighting olwaleero wane waffe mu ggwanga lino kati kanjogereko nga munnamateeka olwaleero wane waffe mu ggwanga lino lya Uganda mu ggwanga lino erya Uganda musemateeka senga ensi ku nsi endala ezitali eno yaffe egezaako okukola olutalo ne Uganda okay Uganda kitegeeza nti egenda kubeera ku defensive naye wa maadhalika nti Uganda egenda kubeera ku defensive obanga eyagadde okubaako kyekola mu mbeera y'olutalo esooka kutuula cabinet oba obuyinza babujja mu parliament constitution ya Uganda bwegamba nti president w'eggwanga oba anaamukiikirira agenda mu parliament y'eggwanga nannyonnyola parliament y'eggwanga embeera nga bweyimiridde ba parliamentarians bwe bagitunuulira ng'esaanidde nga babagamba nti it is now okay okulwana kukola ki okulwana okufaananako bwe kutyo nga Uganda eri mu mbeera bwetyo bwe tugezaako okunnyonnyola abantu nti obusiraamu bwaffe bwe butyo bwe bukola jihadi zonna bwe zityo bwe zibadde tetubaddeyo na jihadi ya kugenda kuyiikiriza abantu okujjako nti abantu baatuyiikiriza fi awali lwahala Mungu nakkiriza abasiraamu n'abaga nti kakati mutandike okwerwanako nga palamenti ya Uganda weeyise ekiragiro unanimously nega nti kakati ejje lya UPDF olw'okuba nti agamu egimu ku mirimu gyayo kukuuma bannayuganda n'ensalo za Uganda tubakkiriza okubeera nti musobola okukola ki okgenda okukakasa nti bannayuganda bano basigala bali seefu Mungu kyava agamba bano n'abaga nti makana li ahli al-Madina bwe tubanga ddala tuli mu mbeera etambula okgenda like that for defensive purposes we wabaawo meja yenna oba omujaasi yenna ateekeddwa okuba mu lutalo luli bw'atagenda nga talina na nsonga ya buvunaanyizibwa gyawa nga parliament yayisizza ne cabinet yayisizza commander in chief agambye tugende oba olina ekyo oba ojja kubaako n'ebiyowooza ntegereka bulungi kati be bano ne bano ba ahlul madina abaasigala ne batakola ki ne batagenda Mungu nassa aya zino bali embeere banyigiriza bano takhallafu kaakati we wabanga wateekeddwa okubaayo embeera efaananako bweti endala ng'etwetaagisa ffenna okgenda abantu baali bamaze okuyiga nti senga otakhallafa aleme kuyingira mbali senga otakhallafa ebiddako Mungu agenda kukusaako aya ebijigundi bya Allah nabbi agenda kunyigira ate ebyo byonna bwe bijja gy'olinga omukkiriza embeera ebegenda kutabuka so what next ate nga waliwo ebigendererwa ebirala waliwo ebigendererwa biki ebirala kati embeera ng'eyo bw'emala okudda Allah subhanahu wa ta'ala mu kisa kye amaze okutendeka abantu bwe bateekeddwa okutambula kwe kuleeta aya ega nti wama kaana almu'minuuna liyanfiru kaafa nabbi amaze okulaba nti kati buli kyonna ky'anaaleeta basahaba bajja kwagala bateeka okwono okyenyigiramu kiraba kati kakasa n'abatulaba
batandise okutegeera amakulu ga aya mu mbeera ya jihaadi naye olwokuba nti obudde inshallah tujja kukomawo. mu bigambo sheekhe Ashraf bye yakulembeza yatugambye nti mu aya eno erina sababu nuzulu bbiri oba ebigambo bibiri ebyajjibwa ku bamanyi baffe. Ekigambo ekisooka nga kyogera nti aya zino zajja nga zoogera ku jihaadi, endala egamba nti aya zino zajja nga zoogera fi talabi lilmu, mu kunoonya erimu. Awo tugenda kujjawo njagala omukisa guno gwe Sheekhe Hudu, kuba mu aya mulimu ebigambo bingi Allah bye yakozesa, kuba mulimu ebigambo ebisukka 5. Sebo Sheekhe Hudu, mbadde nsaba abatulaba obannyonnyole ekigambo taifa lwaki kyajja mu aya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin, amma ba'd. Neyanziza nebaza Sheekhe ezikusooka okusinziira ku bigambo byayogedde, kuba tutangazizza ate okuva waggulu n'atulaga amateeka ga jihaadi. Tusaba Allah musibe bulungi bwereere. Netubaza Sheekhe Samaha olw'omulimu gwakola ogw'okubanga controllinga program eno okubanga etambula bulungi. Ku nsonga empeereddwa kangezeewo okubanga nfunza ebigambo byange ti Allahu tabaraka wa ta'ala agamba nti falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, yani bangambye ekigambo ta'ifa kitegeeza ki? Ekisookera ddala mu lulimi olw'Olwarabu tulina ebigambo bibiri. Tulina ekigambo ekisooka kye bayita firqa, ne tuba n'ekigambo ta'ifa, byombi bajja mu aya. Ekigambo firqa kiba kibinja nga kineneko, yani kisobola okuba ekibuga ky'abantu nga mulimu abantu, yani kibuga nga Kampala, Jinja, Mbale, bibuga byaffe wano Masaka. Mu kibuga ekyo nga mulimu abantu, oba kisobola okuba ekitundu nga kiri eyo mu kyalo, kibayita firqa, yankyo kiba kinene. Kati taifa kiba kibinja ekitono ekiri ekiva mu kibinja kiri ekinene, kuba baba Warabu olulimi lwabwe lugazi okusingako ennimi zaffe ezeeno. Yani kyetwagalamu kyeki nti kibayita mu firqa. Eno taifa tusobola ogiyita akabondo mu lulimi lwaffe, ekibinja muvaamu akabondo. Kitegeeza firqa kiba kibinja, ate taifa kaba kabondo. Yani taifa eva mu firqa, firqa kinene nekivaamu essomero nerivaamu pittu. Firqa muvaamu kiba kibinja kitini nga kivudde mu kibinja ekinene. Era awo tujjawo latifa, oba tujjawo ekyokukola ki, tujjawo ekisobola okugasa, ekisobola tugasa ffenna. Kyeki nti hadithi zonna ez'ebibinja bwozitunuulira ezoogera ku bibinja by'obusiraamu wantu weekoonawo bwekoonyi zigamba firqa, nekitegeeza nti firqa biba bibinja biki binene. Ate Allahu tabaraka wa ta'ala bayogera ku basiraamu ebisinga akozesa kigambo ki taifa, wa in taifatani min almu'minina iqtatalu. Bwe baba abakkiriza nga bakoze eki nga bafunye obubondo mu bo ne bulwanagana, nekitegeeza nti bwe bagamba firqa bategeeza ebibinja ebiki ebinene. Kitegeeza abatali basiraamu bonna bakola ki? Bayingira mu bibinja 7 nabyo byogera mu hadithi ki emanyiddwa ey'ebibinja ebigenda okwetematema mu umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abakkiriza babaawukanya babayita batya? Babayita taifa, babayita firqa. Kitegeeza toswaga nti abasiraamu bagenda kwetemamu ebibinja, kuliko ebibinja by'omujaana byaki n'ebyomumuliro. Kitegerekese. Tayib, ebadde latifa just tuyitiddewo ebe nga ekola ki eyongera otugasa. Allahu tabaraka wa ta'ala ayogera mu aya eyo naga nti falawla nafara min kulli firqatin minhum taifa. Singa mu kibuga nga Kampala, nga Masaka,
mu Uganda nga bwere ebibuga byayo singa muvaamu buli kibuga baki ne muvaamu akabondo k'abantu yani abantu 20 ne bagenda e Misiri abantu 30 ne bagenda wa ne bagenda e Mamlaka al-Arabia Saudiya abantu 10 ne bagenda e Yamani liyatafaqahu fi ddin bakoleki bagase ddini almuhim nti ekisinga obulungi muffe abantu era Allahu tabaraka wa taala kyatuweerako emikisa kwe kubanga muffe muvaamu ki muvaamu mu bantu abakuŋŋaanya abangi mu society abasiraamu muvaamu ki akabondo k'abantu akatini ko nekeewaayo nekeerekereza ebirungi ebyensi eno nekagenda nekamala mu kibuga ekikasingako irimu nekamala mu kibuga ekisinga ku kibuga kyabwe irimu nekasoma nekajja nekakola ki nekayamba society eyo. Tusobola okuzaalamu ekigambo kitugamba eno mu fiqhi fardul kifaa'i. Naam, ekisookera ddala nti ilmu yo nga yo eriki eri wajibu ku bantu bonna yani fenna ilmu etukakatako olwa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam emanyikiddwa wabula etukakatako mu mbeera ki etukakatako mu mbeera gye bayita fardu kifaya yani yateekwa naye obweteeka bwa ilmu eyo singa muvaamu abantu abamu bo ne bamalira abasigadde Allah asonyiwa society yonna singa mu society muvaamu abantu 5 bo ne bagamba nti fe tugenze kusoma tukomewo tusomese society eno Allahu tabaraka wa taala asonyiwa society eyo yonna n'agijjako omusango gw'okukola ki ogw'obutanoonya ilmu olwabali abakoze ki abanoonyeza ilmu eyo wabula singa society yonna etuula nebanga tegenze kusoma ilmu bonna beetuddeko awo bonna Allah akola ki bwaleeta ekibonezo kibatwaliramu bonna nekibazingiramu olwaki olw'okugaana okunoonya ilmu mu kaseera ke kamu wano bwe tulina okulowooza lwaki Allahu tabaraka wa taala agamba nti muvaamu bantu batono mu society lwaki muveemu abantu abatono mu society kitegeeza ilmu kyengera Allahu tabaraka wa taala alonda omuddu mu baddu n'akola ki n'akimuwa Allah alonda omuddu naga nti gundi gwe nkoze ki nkuwadde amawuhibaago yani nkuwadde ekyengera ekyo takiwa buli omu asanze kino kya busika kyani kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe kiba kyengera kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza kikola ki kirina okubanga kya bbeeyi Allah takiwa buli omu kyava Allah akola ki akozza naga nti muvaamu kabondo waliwo abagezaako ne bikola ki ne bigaana ne mubaamu akabondo Allah kakola ki kayanguyiza ilmu eyo nebanga ekola ki ng'asoma n'alabanga bikola ki nga masha Allah ilmu etambula nekitegeeza nti ekyengera Allahu tabaraka wa taala akiwa gwaba akoze ki gwaba yagadde era latifa endala eriwo lwaki Allahu tabaraka wa taala agamba baveemu bagende abaffe abantu abasobola okusigala mu society eyo ne basomerawo naam mu hadithi ezimu oba mu aya munyini mu sababu nuzulu mu aya eyo eraga nti ate abantu basigale mu kibuga Madiina basome kwani ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti batambula genda wala kitegeeza wano Imam Razi rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Umar Ar-Razi mu tafsiri yenene emanyikiddwa Mafatihul Ghaib bwe yayogera n'agamba nti mu society singa muba okutambula onoonya ilmu kiri wajibu ku muntu okusituka n'agenda mu nsi endala anoonya ilmu kyateekwa nagenda Indonesia nagenda Mamlaka al-Arabia Saudiya nagenda Misiri Ardul Kinana anoonya ilmu kimukakatako nagamba nti singa haja oba obwetaavu bujjawo ng'omuntu alina okutambula agende e Indonesia oba e Saudiya oba e Misiri anoonye irimu kikakata ku muntu oyo kola ki kikakata ku society okubanga ekwata omwana waayo ekole ki emuweereza agenda asoma irimu ajagasa abantu wabula singa ekitundu kyabamu kibanga kitundu kimanyi masha Allah mathalan mwana azaidwa Misiri ensi yonna ejjudde ilmu myaka emeka kuva ku mwaka gwa kumeka Azhari bukyezimbi myaka emeka mwaka gwa binanga Azhari ezimbiddwa n'essaawa eno ekyasomesa abayizi ilmu eri eyo yenkana kyekikujja eyo yani ensi yonna ejjudde ilmu
tekikwetaagisa okutambula kuno njagala abatulaba twekuumire ku lujegere lwe luno. Okutambula kuno kubeerawo luvannyuma lwakuba nti ekyo ky'oyagala okunoonya w'obeera tekiriiwo, nga kikwetaagisa okuva wooli ogenda okinoonya ekikola ki kikyetaagisa okuba nga okifuna. Sheikh Samaha, ekigambo Allah kye yakozesa liyanfiru mu lulimi Oluwarabu kikozesebwa mu mbeera erimu omakiyita kukaka, okwekaka, okutamwa, nembeera nzito naye nga ekiriyo kirungi. Bw'oba otwala embuzi okulya egenda ewalira ntegeregeze, naye nga gyogitwala egenda okufunamu. Omuntu bw'aba agenda mu jihaadi, Allah subhanahu wa ta'ala okusa ayati zino nga bwe twazireese zonna, ng'agezaako okuzimba okwagala mu mitima gy'abantu bategere nti ekiriyo kiki kirungi fil jihaadi, ekiriyo kirungi. Naye ekiru kino kituuseeko otya mu mbeera yakwekaka, mu mbeera yakola ki yakwewaayo. Kikomyewo ku irimu, katanonye kikomyewo ku irimu. Omuntu yenna waaba agenda okusoma ilmu yonna bishatta anwaihi, ilmu neba ya luzungu, ilmu y'okusoma bano balooya, physics, biology n'ebirala. Ilmu eyo omuntu yenna agyewa bwewi naye mu mbeera yakusika si nnyangu, ntegeregeze. Kati kyekigambo Allah kyakozesa liyanfiru. Omuntu ono naye tulabye nti mu society yaffe Sheikh Ali asobola naye ye takirina n'okumukaka tukkirizibwa ffe okumukaka yagenda atuleetere bw'aba nga anasobola okukireeta. Kikiri ekigambo attabaudu maa alkaraha. Iwa attabaudu maa alkaraha. Yawula ku bantu be naye omuntu agenda e Masiri mathalan, omuntu agenda e Masiri naye nga agenzeeyo maa alkaraha, n'abeerayo mu mbeera neemunyigiriza, n'abeera mu hafidha Allahu ta'ala al-Azhar Sharif wa Sheikhahu Tayyib, Allah tukumira Azhar ne basheikh baayo, okubanga omuntu agenda kuwangaalirayo mu mbeera nga asubwa ebyewaka naye nga ffe tumusuubiramu nti bw'anaaba amaze emyaka gye 6 emyaka gye 10 plus bw'anadda tugenda kumuganyulwamu tufune faida nga etwerabiza gino emyaka emingi gy'amazeeyo. Ate era basheekhe okugatta aya eno obulungi n'ensonga ebbiri, aya lwaki yakka ku kitaalu oba ku jihaadi n'erimu. Bw'otunuulira jihaadi muzimu aya ezajja Allah atugamba kutiba alaykum alqitaalu wa huwa kuruhu lakum wa asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum. Osobola okwagala ekintu nga naye emabega gaakyo si kirungi gy'oli, oba okutamu ekintu nga naye emabega gaakyo kirungi gy'oli. Kati nufuru eno gye twogerako okuba nti omuntu yeerekereza naye butaagala, ku kitaalu tukirabye ti Allah yakikwekamu ekintu ekisobola okubeera ekirungi gy'oli nga naye tukola ki? We tujja fi talabi alilm, omuntu omwana ava mbuto nga bakakamukako kugenda okukola ki? Okusoma. Naye bw'atuuka n'akula, kati nga mukama waffe n'afuuka looya, n'atandika okulaba emigaso mu kutamwa kwe yayina mu kusooka n'akwerabira. Mukkirize? Yes. Wano tujjawo latifa endala. Lwaki Allahu tabaraka wa ta'ala agamba otambulira ilmu? Lwaki Allahu tabaraka wa ta'ala agamba bwatyo? Ekisookera ddala wano kiraga nti ilmu ekyasinza omugaso, ekyasinza okuba nga egasa nnyiniyo n'ebamu n'omukisa ku ye, ya ilmu gy'atambulidde n'asituka n'agenda mu kitundu ekyewala ng'agenze nnoonya ki? Ilmu. Era abamanyi baffe y'embeera gye batambulirako abasinga obungi. Ogenda kusoma ku bamanyi b'obusiraamu bonna nga bagamba yatambula n'ava wano n'agenda wano, n'ava wano n'agenda wano, n'ava wano n'agenda wano. Embeera yabwe gye bakola ki? Gye bawangaalirangamu. Nekitegeeza nti okutambula okunoonya ilmu ye ate ensonga nkulu nnyo. Nali nsoma mu kitabo kya sheikh omu Sheikh Mamlaka al-Arabia Saudiya, Sheikh bamwita Bakr Zaid bin Abdillah, amanyiddwa yani bamashayikh abasalafu abawandiisi b'ebitabo, naye ayina latifa gye yateeka mu kitabo kye. N'agamba nti man lam yakun lahu rihla, omuntu atalina lugendo lwa irimu
yani asomye ilmu naye ng'agisomera waabwe wokka la yakunu lahu ruhala tabaana bamusengukira yani kujja kumusomako naye irimu ye kuva mu bitundu byanjawulo nekitegeeza nti omuntu yenna waba ayagala Allah ateeke baraka mu ilmu ye kirungi okubanga ava mu kitundu mathalan ave ewaabwe gye bamuzaala at least alinnye emmotoka agendewa mu kitundu ekirala asomereeyo. Lwaki eno alhub obwagazi buno bwaba nabwo n'okubanga alina shawuku okubanga misinga abantu be Allah alina obunyigirivu obwayitamu Allah alina omukisa gwakola ki gwassa mu ilmu ye nebanga ilmu ye nerimu omukisa. Imamu Shafii rahimahullah yali mu bitundu byawa yazaalibwa Palestine yiri naye yamaliriza afiiddewa Misiri naye abayizi bameka abaatulanga mu maaso ge okusoma ilmu ye nekiraga nti ilmu erimu omukisa era esinga obulungi ya ilmu omuntu gyakoze eki. Kkiriza mu kaseera kano basheekhe abakulembedde ebigambo bye boogedde njagala tukuuma olujegere luno tutambule lumu. Sheekhe tuva katukwogera ku irimu ndaba nga mu birimu byonna bye tukola kuliko akantu ke batera otugamba ekigambo ekiyitibwa al ikhlas. Al ikhlas ku buli mulimu gwonna gwogenda okukola ki njagala ekigambo ekyo tukireete ku irimu. Sebo Sheikh Ali wambeete al ikhlas fi talab al ilm. Kkiriza tutandike ebigambo byaffe Sebo Sheikh Samaha n'okukwebaza tukyazaako mu puroguramu eno olunaku lwaleero. Neebaze muganda wange Sheikh Ashrafu Bazanyanengo akulembeza ebigambo bye n'okutujjirayo obuufu ne sababu nuzulu ya aya eno bye tugenda okwogerako olunaku lwaleero. Mu bufunze ddala wamu ne Sheikh Ali Ahmad azikusooka ebigambo bye batusiigidde atulaze amateeka ga Uganda batulaze amateeka g'eggwanga lyaffe wano wamu n'amateeka g'obusiraamu twaliza awamu mu mbeera ey'okulwanirira obusiraamu wamu n'okusoma irimu. Nga sinnabagenda ku kigambo ekimpeereddwa ekya ikhlas mukkirize nnyongereko ensonga ntono nnyo ku bigambo bya Sheikh Ashraf. Aya eno we yalekka atulaze jihad ne saraya Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo entalo ezimu zaataagendangamu bali n'atuma basahaba okulaba nti batuuka bagende balwane ate badde. Naye mu zo mulimu olutalo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saagala tulubuuse maaso teyagenda naye ate lwatuumibwa Ghazwa. Mu butagendaako alinga yakola ki alinga yatuuka Ghazwat Mu'ta. Olutalo lwe Mu'ta olwo lukulu kubanga lwalimu nze kulaba okwange lunnyonnyodde aya yonna lutya Allah wamala tugamba nti wama kaana limuminuuna liyanfiru kaafa. Abantu bonna okufuluma tekigwanira abantu bonna basiraamu almuminuuna abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okufuluma bagende bonna benyigire mathalan mu lutalo. Basahaba baali bagendanga mu ntalo ne baleka Nabbi sallam n'abaana n'abakyala n'abantu nga tebasobola kuhtamala ilimu kukwata ilimu. Tegeeks mu bigambo ebyo Allah n'abaga nti falawla nafara. Kigambo Sheikh Hudi kyannyonnyodde kitegeeza nti nafar min kulli firqi bannini naye mu buli kyandisembedde mu Uganda wano nti buli kika Abaganda Abasoga Abagisu fenga ffe wano we tuli buli family buli lujja twandifunyeemu omuntu n'agenda n'afuluma ng'ekimututte ki esobola okubeera jihadi esobola okubeera irimu okusoma nga baganda baffe abafulumi
n'agamba ewe bamala okufuluma liyatafaqahu fi ddiini bagende basoma obusira yeirimu eno gyombuuzizaako olwaleero kigambo kya ikhlas kyesaagala twerabire nti okufuluma kw'abafulumye baleke kwerabira nti balina bye bakoze ki ghazwatu mu'teraga nti nabbi saa sallama yabaga nti abamu temugenda mulina okusigala wano kuba irimu eriwa esigadde irimu tegenze sallallahu alaihi wasallam ye irimu kyobolanga mu lutalo olwo yabatuma ng'abatuma yabaga nti mbakwasiza amiri w'olutalo Zaid ibn Harith n'agaa naye fa in usiba we banaamuta fa Jaafar ibn Abi Talib Jaafar akwate bendera y'obuki tebannagenda naye irimu etandise okola ki okufuluma tebannaba kufuluma naye olwedde basoma n'abagamba nawoyo wanattibwa fa Abdullahi ibn Rawaha yaba akola ki ne bagenda ne balwana era weebityo bwe byali mutume yali amaze obbiraba sallallahu alaihi wasallam ne bagamba nti kaakati bano abaasigala ebyo baabitegeera batya abaagenda baabitegeera batya baabitegeera bakomyewo waliyundhiru qaumahum idha rajau nze kyendabye okwawukanako nammwe nti eno okutiisa kulina kubeera mbano basigadde abagenze ebweru ne musoma bano abaawano tobabuusa maaso kuba ogenda kudda ofunya olufuzeeri ofunye ki naye irimu eri mu bantu abasigaddewa tolina kyogera tugaa nti olutalo lwabaddemu okulwana twakoze tuti fe abaabadde eno naffe tulina kyetumanyi irimu esobola okubeera e Kampala we sikyogera Sheikh Ashraf tontunuli yagaa nti wenasomera nedda naye mbeera nti irimu eno esobola okubeera nti esinga obungi esigadde ggwe gy'ova kuba gy'ogenda okuleeta kyekigendo gikutegeeza nti ndeesa amasala mathalan gakufukamira ewaffe tukola tutya komawo osooka obuuza abakadde bano lwaki bakola ki olyoka otubuulira eyirimu gye wajjewa Sheikh Abubakar so okwongera ku kigambo kyo ekyo ekigambo kya Imamu Hasan al-Basri kyennyini kyenti ekigambo kya Imamu Hasan al-Basri kyoyogedde kyekyo ekyange kyokka naam al-ikhlas tutunuulire enniya basahaba ridwanullahi taala alaihim ajmain baafulumanga ng'enniya zaabwe ebigendererwa byabwe mu kufuluma byali byanjawulo kyova olaba bagambye waliwo abaasigala bwe baasigala nababaawo abagenda naye enniya tugiteekulule oba ikhlas tukiteekululemu emiteeko esatu ekisooka rajulun talaba alilm liyakhudhuhu zaduhu almiad liyatakhidhuhu zaduhu almiad agifuule nga ye ntanda ye ey'okuwangalirako bulijjo lam yuqsad bihi illa wajhu llahi taala nga mu kugisomaakwe talina kigenderero okuggyako kusiimisaani Allah subhanahu wa taala wa daaru l-akhira n'okulaba nti atuuka maaso Allah subhanahu wa taala ng'amusiima. Kyokubiri ye musajja afulumye n'agenda okusoma Indonesia n'agenda okusoma Kenya amasomero agamu age Kenya wano agali Kenya baneiba baffe malungi naddala mu Qur'ani ne alimunda bwe tugamba okufuluma ne Indonesia walungi naye waliwo omuntu afuluma n'anoonya irimu liyastainu bihi ala hayatihi abeere nti agyesigamirako okutambulizaako obuki obulamu bwe abo nabo tubafunyemu obuzibu agenda okusoma naye ng'enniya ikhlaasu nfuu nga yabala genda nsoma eddiguli bampe wali omulimu nfune emitwalo 5 omwezi kati enniya weebe ng'efaananye seka by profession njaga nti nze ndi sheekhe by profession
si kibi naye profession yo kyekyali ekigendererwa kyo ikhlaasu yo kyova olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye talabul ilm fariidatun ala kulli muslim kunoonya okumanya kwatteeka ku buli musiraamu naye abamanyi bonna abasinga obungi bwoba obeetegereza ebitabo byabwe bakutaabu bano basekahuda ababikula ebitabo ebingi ojja genda okwetegereza nga imaamu Nawawi ekitabo kye yakulembezaamu hadithi ya nniya yadde irimu ekijjuddemu mpitirivu naye bakulembezaamu nnyo otunuulira emikaddima gyabwe enniya kyalinga kikulu ekisembayo ye musajja anoonya irimu naye nga istakhawadha alaihi shaitaani shaitaani yamukozesa mu kisabo kya irimu mu kisalo kya irimu mwebali era abamu tubalaba tubamanyi ng'abeerawo naye nga ebigambo byayogera ng'atuusa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga bimaze okujjirayo enniya ye kwe yafulumira ye muntu gojja osanga ng'ali ku muzindalo ati ffe twasoma ate kakati nze njogerwako nga nasoma nze nina empapula bikula hadisi eyo siganye nti aboogera bwe batyo enniya nfula naye waliwo omuntu nga enniya ye kifulumye kitya bigambo bya Sheikh Ali byali okwogera ndaba ngeri gye tuli abalimu hadithi nyingi kyemmanyi kati zetuli okusika era n'abatulaba abawali mu nkakasa hadithi nyingi aya za Mungu nyingi kati eziri okutujjira mitwe. Sheikh Ali njagala kujja gy'oli naye njagala otandike n'ekigambo kya imaamu nsaba nga tunagenda wa Sheikh Ali njagadde kukoona ku kigambo Sheikh kyayogedde ekigambo kikulu kinkutteko kubaga ye mutunuulidde ng'akyogera wallahi kyayogedde nkikakasa omuntu asobola okubanga mu buwangazi bwe bwa Uganda nga ilmu yagitambulira wano tulina basajja bakulu bangi wano Allah basiime nga ilmu yaabwe tebaafuluma tebagenda Indonesia nga Sheikh Hudu tebagenda mamlaka nga Sheikh Ali tebagenda Misiri nga bazanya nengo oba omuntu omulala ntegeregese naye nga ilmu yaabwe bagitambulira wano ne bagenda e Katuumu n'agenda e Kabiji n'agenda gye bagenda n'asoma ku basajja abo wallahi jibal fi sahati al-ilm abo Sheikh nina kitoje mukulu omu twali naye nga tukutte ekitabo Ghayat at-Takhrib sharh ya Matn al-Shihab Msajja mkulu olaba ekitabo ekyo nangamba nti Sheikh rubu'ul ilm wajijjewa mufeno yali rubu'ul ilm wallahi nafsul kitab omuyizi omu gwe nali naye mu jami'emu olwakiraba nangamba nti Sheikh ekitabo kyekyo ne mugamba nti Ghayat at-Takhrib kirimu takimanyi kipya kuye nangamba nti Sheikh tuli wa sharia nti ndi wa sharia tumanyi Ghayat at-Takhrib no wallahi tajimanyi ntegeregese kiddayo ku kigambo kya Sheikh kyayogedde min al-mumkin okubanga omuntu asomedde Uganda nga teyafuluma nakufuluma naye nga ettu lyalina mu irimu lizitowera ddala okusinga yakola ki eyatambula n'agenda idhan okutambula kuno kuddayo ku ikhlaasu ya Sheikh Abubakar gyayogedde nti omuntu asobola okutambula n'ava e Kawempe n'agenda e Kabiji oba n'agenda gy'agenze Allah subhanahu wa ta'ala n'amutera baraka mu kutambula okwo okusinga nze ayinza okutambula nenvaawo nengenda mathalan mamlaka al Arabia Saudiya oba nengenda Masiri oba nengenda yonna gye mba ngenze enniya yange egendedde ku ki Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka mu baraka idhan njagadde kigambo kya Sheikh Allah asobola omumusikiza irimu butereevu gy'amanyi ne gy'atamanyi. Sabo Sheikh Ali njagadde otandike n'ekigambo kya Imam Ahmad simanyi oba okimanyi. Imam Malik baamubuuza kimanyi oyinza okuba okimanyi baamubuuza an afdali al-a'mal n'abagamba salla ala rasulillah n'abagamba nga bamaze omubuuza mulimu ki ogusinga obulungi n'abagamba talabul ilm idha sahhat an-niyya nti kwe kunoonya irimu singa enniya y'ono agenda
okunoonya eniyabe ebeera ki ebeera nnungi. Sheikh Ali, mu kuzimbira ku bigambo ebyo olowooza ma hiya alghaya walfaida fi talabi alilm, kigendererwa ki ne biki bye tufuna emigaso mu kunoonya erimu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilm kyawugagga kiva wa Allah baraka wa taala, kyabusika eri oyo Allah jalla jalaaluhu wakiwadde, kigezo eri oyo Allah subhanahu wa taala wakiwadde, ng'ebisinga byonna we biri nti bigezo. Faida ne gaaya bigambo bibiri bya Luwarabu. Goal ne benefit mu lulimi luno olunyanyimbe. Rafu al-jahl an an-nafs. Allah subhanahu wa ta'ala mu irimu gye yatuwa ekisooka omuntu ateeka okuba omuntu fi l-asl jahil. Al-aslu fi l-insan al-jahl. Ozaalibwa nga tolina kyomanyi, si mu mbeera ya kuvuma naye mu mbeera y'okuba nti tolina kyokola ki Kyomanyi. ova mu lubuto lwa maamawo nga tolina kyokola ki nga tolina kyomanyi, n'otambula ebbanga nga tolina kyomanyi, n'ojja ng'okola ki, n'ojja ng'oyiga, n'ojja ng'oyiga, n'ojja ng'oyiga, n'ojja ng'oyiga. Ebyokuyiga bingi era bya njawulo, naye bw'ebeera nga erimu eyalibadde nga yetandikirwako ey'okutegeera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okutegeera eddiini yo bw'etambula. Ekigendererwa alfaida min hada kwe kubeera nga omuntu nyingi nnyo, fawaid kathira, naye esooka enkulu rafu al-jahl an an-nafs, omuntu okubeera nti atuuka ekiseera ng'obutamanya buno bwe bamuzaala nabwo abukoze ki, abugjeewo olw'okulafuubana kuno. Abantu bano kwe boogedde nti omuntu atambule alafuubane abeeko nekyayiga kimukomyewo mu kutegeera bw'ateekeddwa okutambula. Oba ebikutambuza mu nsi biri mu hadithi ezo, nga wagambye nti buli lweyogera hadithi nyingi, aya nyingi zijja noga nsooke eriwo eyalikoze wano, eriwo etambula wano. Naye mukimanyi bulungi mu usulu zaffe ezituwangaziza zetusomera ddala ndoza okuviira ddala wansi mu primary mu nasale, tutambula batuga nti ekikulu omuntu kyateekeddwa okubeera nakyo era ekiyimirizaawo eddiini ye ma'rifatu abdu rabba. هذه كلمة معرفة. الشيخ محمد عبد الوهاب. هذه كلمة معرفة. kigambo kikulu fattaqullaha wa yuallimukumullah. So omuntu yenna mu nsi muno kyateekeddwa okuseeka okutegeera ye mukama we yamutonda. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. So aya tuzisoma buli ntuula zaffe, buli ntuula zaffe tuzisoma. Idhan min alfawaid omuntu okutegeera erimu eno yaffe eya qala Allah, oyogera otya qala Allah min ghairi an ta'rifa Allah. tunategeera Allah. Oyinza otya okubeera mu bantu abagenda okusoma ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. So fenna ekitutwala okusoma ekisooka al-ilm billah, al-ilm billah. Al-Qur'an erina ogutundutundu gunene
ogwogera ku ekitiibwa Allah nga Allah yeyogerako. هذه هي الفائدة العظيمة مكبيرة أنت وجينا كتامبلا وجينا كسوم القرآن بيفي بفهم القرآن وحي من السماء وحي الله. من هو هذا الذي يوحي؟ من هو هذا الذي يوحي؟ نحن نعمل بالوحي. القرآن يعني يا الله جل جلاله تجري الله سبحانه وتعالى. العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم مبين بينته يفوق الإنسان صاحبه في العلم. الله لنا بدو باسا سد نبام تجيرا الله أكسينغ بالناوي. فاتقوا الله تسينغانا مكتجيرا الله. إذا مكسينغانا مكتجيرا الله تسينغانا مكفونا أكفيري الله سبحانه وتعالى. استغفر الشيخ. نقرأ كسوما حديثهم. أينزو كبيرانغا أينزو كتويام. Jetusaba Allah nga tumusabisa amanyage. Allah tukusaba kulwa amanyaga amalungi. هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو علمته أحدا من خلقك. طيب من يعلم؟ الله. كيف يعلم؟ هنا التفاوت. omuntu asembereri Allah Mungu n'abaako ne byamuyigiriza byatayigiriza balala. Namanya amanyaga Allah gasika kukyenda mu mwenda nga ayinayo lyamanyi kuba eyo علم اللوح والقلم. la ghubara alayhi. علم اللوح والقلم. سبحان الله. أحاديث قام هذا حديث جوري ده شيخ. أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به. والخلق. وهنا الشيخ بدأ يقول لطائف جدا كثيرة. هنا والخلق كثير. والخلق كثير. والخلق كثير. الطيور تسبح. نعم. الحشرات، الأسماك، الأوراق، في والحيتان. والحيتان في البحر. هؤلاء خلق من خلق الله. Uganda. ebyo bitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. وعندنا الجن ونحن مع الجن شقائق. mwatu gano kolegana nago. لا نحن amajinni watu gano kolegana na wao. Ate Sheikh Ibn Taymiyyah ngaya kizoga ko. Fe tutuka ina mbuzi kolegana nago. Newa Sheikh Ali. katuleke Sheikh usijawa نحن والجن فأباننا ما جني من قرآن يا الله جل جلاله نحن الثقلين. نحن الثقلين. والرسالة رسالة الثقلين. هذه هي الفوائد من العلم. جتوجزاكو شيخ جان سابين سيكا بينام يكون ينجون بيبيجايو لواكي أبانا ikigendererwa ne gaaya buli lwobeeranga bino tobirina era nga tobimanyi ojja kuvayo n'ekigambo ekigamba nti tokkirizibwa kukolagana nago kubanga olina erimu gyotakola ki olina erimu gyotanaba kumanya. walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala agambye nabi sallama mu duwaayi ng'asaba Allah agambye nti aw allamtahu ahada min khalqik. Fenna tukimanyi bulungi nti amajini gatusookawo. amajini ta'allam ne gasoma jiilin an jiil فيهم الصالحون وفيهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا الصالحون
وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم أولئك أحروا رشدا. amajini geewuunya min aljinni man yastaghrib amajini geewuunya okubeera nti omwanadamu asobola okulimbisa asobola okwogerako Allah ekintu ky'obulimba kati wa anna dhananna an lan taqula al-ins wal-jinn ala Allahi كذبة. idhan alfawaid min alilm okubeera nti omwanadamu asobola okutegeera abasinga obungi bye batakola ki yarfau ljahla an nafsihi nabeera nga singa omuntu omulala abaako nekyayogera asobola okukiwulira n'amanya nti ono lwaki akyogera bwati noono lwaki akyogera bwati fayabqa nti ye alina irimu okujjako obutamanya okumanya abalala bye batakola ki bye batamanyi mal ghaya fi lilm bino byotegedde ya ilm tawhid ya ilm alfiqhu oba ilm siyasa shar'iyya qawaid fiqhiyya zino ilimu almundarijat ala furu'i ma'rifati llah mukutegeera Allah jalla jalaaluhu okutegeera omubaka we Muhammad n'okutegeera eddiini yaffe ilimu zino ezijja zigaziwa nga ziyingira muffe mugina emitwe nga bwogiraba egiri wano olwaleero mal ghaya al islah ekisinga okubeera ekikulu mu irimu al islah buli kintu Allah yakikola nga salih abantu bwe bamala okujja mu nsi annasi la ya'lamun waliwo ebintu abantu bye batatunuulira nga aya za Allah subhanahu wa ta'ala ezigaana abantu al ifsadu fi l ard wala tufsidu fi l ard بعد إصلاحها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها mwonoona ku nsi oluvannyuma lwa Allah okubanga yagirongoosa. Kitegeeza ate mu kigambo ekyo kitegeeza aslul ard kuba ng'eyo nnungi. Ebikolwa byaffe bye bikola ki? Bye bireetera ensi. Buli mungu kye yakola kirungi. Buli mungu kye yakola kirungi. Idhan gwalina irimu ekigendererwa mu kubeerako n'irimu eyo kubeera nti ogenda kukola ensonga zonna ezirongoosa. Tetukusuubira gwalina irimu kukola nsonga yonna egenda kukola ki? Kuleetawo kwonoona, egenda kuleeta kwonoona, kubanga gwe Allah akusaasidde n'akujja mu bantu abateekeddwa okubuulirirwa, n'akuteeka mu bantu abagenda okukola ki? Ani omuntu asomye ategedde atambulire mu kifaananyi ekijjayo nti omusajja yasoma yategeera. Olongoose oteekwa okumanya ma wara ar-risaala nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno risaala Allah gye yamutuma nayo ma wara ar-risaala abantu ekiri emabega g'obubaka bwa nabbi ekigendererwa ki? Abantu n'Allah yabatonda, amajini Allah yagatonda, ebisolo Allah yabitonda, kuma bulongoofu bwansi ebisolo Allah yabitonda, ebimera Mungu yabitonda. Mawara ar-risaala kyekiri eno ma baina al-insani wal-insani, omuntu n'omuntu, omuntu n'ensolo, omuntu n'environment, ebyo byonna hiya al-ghayat al-islah. Bwe tuba tukigasire tuba twagala mu kintu kyakukola ki? Nzikiriza njogera ebigambo bisatu kuwa abantu n'abantu, wakati w'abantu n'abantu. Nabbi yakola nnyo okukakasa nti abantu bategeera nti ekigendererwa kya nabbi wakati w'abantu n'abantu bwasseruganda. Bwasseruganda era bwasseruganda bwe bufa ne bubulawo. Bw'otunuulira hadithi ezisembayo nga tugenzebwa Allah jalla jalaaluhu oba ne aya yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, kubanga wayonoona eno ekigendererwa kyakola ki? Kyafa. Nabbi ebigendererwa bye biri nti al-muslimu akhu
byonna byazzaako awo tebikkiriza kubeera tewase Luganda buvaawo la yadhlimuhu byonna wala yakhdhuluhu bikakasawo wase Luganda fi hajjati lwida ayu shahrin hadha ayu baladin hadha ayu yawmin hadha haram bonna abantu nga bwe bagamba si bwe kiri nabbi naye biga nti ala inna dima'akum haramun alaykum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati. Ebigambo ebyo binyumira nnyo ng'obivuunula. Kyendabye mu bimu ebigendererwa n'amatunda ge tufuna mu kutegeera ne mu kumanya, kubanga omuntu otegeera entambula entuufu gy'olina okutambula wakati wo ne munno. Hadithi Sheikh jagala kuva ku Sheikh. Hadithi Sheikh jagambye nti ebitiibwa byammwe wakati wammwe, emaali zammwe wakati wammwe, emisaayi gyammwe wakati wammwe, okuva ku lunaku olwaleero. Si kuva ku lunaku ng'olunaku luno bwe luli haramu kitegeezame kuva dda kuva dda. Anti njogeredde mu kaseera nabbi weeyogerera ebigambo nti tekigwana kubanga bikosebwa. Omukumu akosa munne mu mbeerezi. Nkakasa abatulaba ntandise okulaba amatunda g'olutuula lwaffe luno. Sheikh Ali kkiriza kuba akadde kaagala kuggwako, naye njagala ngende eri Sheikh Ashraf ono kuba ebigambo by'oyogedde tusobola okuzimbirako ekigambo ekigamba okutegeera. Kuba mu aya, mu bigambo ebiri mu aya, Sheikh yatunyonyedde Taifa, Sheikh nagezaako notujijjairayo ekigambo kya nafar, mulimu ekigambo liyatafaqahu. Sheikh, ekigambo ekyo tuyinza kitegeera tutya? Bufunze kuba طيب الحمد لله والصلاة والسلام وبعد نينا بريف naye njagadde ebigambo bya Sheikh Ali mbeka ensonga gye nkola nga sinagenda ku kyafiqi. Mu kigambo Sheikh kyayogedde bodda mu basajja bananyini ruqya, abasajja batera okujjanjaba shayatini ebifaanaganako, balina amannya mangi ge bazza ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'oluusi bw'okeera mu bitabo byaffe togamanyi. Na Sheikh omugwe nali naye nengezaako okumukyalengera ku mannya ago, naye okundaga gye biva nga ilmu eyo eva nnyo mu majini. Ilmu ey'amannya ga Mungu ge tutamanya ag'enjawulo, ahya, sharahiya, baduhun n'amalala. Kitegedde kiri ekigambo awallamtahu kuba ebigambo tetwabivuunulidde bantu. Nja kusaba Sheikh Hudu soba ebigambo nga bw'obivuunula Sheikh annyonnyola abantu ebigambo bye bategeera. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Allah Katonda wange nkusaba nga nkozesa buli linnya lyo ng'olyeyita, buli linnya lyo, buli linnya nga liryo Allah nga walyetuuma gwe kennyini, walyeyita gwe kennyini Katonda. Kitegeeza waliyo abantu ge bayita Katonda nga Katonda teyagabalaga asula, naye nga bo bamanyi tulina kuyita ekyo Katonda waffe ne bagamwongera. Naam, Katonda teyaliwandiikako oba lyewassa mu kitabo kyo Qur'an. Kitegeeza waliwo agali mu bitabo ebirala ebitali Qur'an, kubanga eyo mafhumul mukhalafa, oba lyewayigiriza ekitonde mu bitonde byo ng'ebirala tebimanyi linnyiriro naye nga waliwo ekitonde ekirimanyi, nga Asif bin Barkhiya ku Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Nabbi Sulaiman wamala okwagala arshi, abantu bonna ne balemwa n'amajini ne gagamba tugera giretanga obudde bukoze eki yani wositukira ana atika bihi qabla an yartada ilayka taraf. Yayogera agamba Ibn Kathir nti kana yarifu isma Allahi al-a'zam, yamanyi erinnya lyani erya Allah ng'erinnya bw'olisabisa Allah akola ki, ne bano abalala baali tebalimanyi. kati
oboko gwe mbadde ku sheekhe mbadde mu tutebutwazi afunule kuba hadithi eri sahihi seka tewaliwo kyeyongerako awo au istatharta bihi fi ilmi lghaibi indak, waliwo amanya fenga abantu kuba la sheikh avunulewo astatharta bihi fi ilmi lghaibi indak n'amanya Allah ge weesigaliza mu irimu yo gyokoze ki ey'ekyama gy'otalaze bantu, kitegeeza waliwo irimu Allah gyakola ki gyalaga abantu nga irimu ya lawhi lmahfudh eyo Allah agiwa omuntu nabanga agirina, ilimu ya kalamu eno yawandiika nayo Allah agiwa ki ekitonde, era Ibn Taymiyyah yali agirina. Imam Ibn Taymiyyah agamba nti yamanya ilimu lawhi. tetujja kivvuunula abaali banakitegeera olwo ekigambo kye batera okwogera oli n'agamba maatha baqiya lillah, naye ako kafa abawalimu. Sheikh Ashraf kitegeeza mu mannya ga Mungu gayina amangi. Tuzalemu ekigambo bannange kitulina okutegeera mbutuufu nti amannya ga Mungu gasukka ku mannya 99 agamanyiddwa abantu ge tumanyi, era mannya mangi mu bitabo bya hadithi ebya siira ebitabo ebyawandiikibwa ng'erinnya lisobola okujja nga si lya Luwarabu naye nga linnya lyani lya Allah. Sheikh اللغات كثيرة واللغات آية من آيات الله واختلاف ألسنتكم الله يقول من آياته فصارت من اختلاف ألوانكم وألسنتكم ففي أبانكم مجرد روهانغا روهانغا wojja nosaba Allah omusajja ayinza okubeera nga munyankole erinnya Allah limukalubiriza ajja nasaba Allah ebigambo naga nti ruhanga ne bawandiika naye nihaya okutegeeza amasheeka yalina ensonga kubanga amanya gyegali olw'obutagamanya etwesingana gafuuse muki gufuuse muzibu gufuuse musango buzibu bunene era ebyo njagadde kuyitayo kukubiza kigambo kya Sheikh Ali tetukyayinza bulungi nnyo okwesiŋŋaana ng'abantu abalufi bafunyimu amannya ag'enjawulo nga bagajja mu bitonde bya Allah lakini jidda bakirina nnyo ekibuuzo tusobola okwogerako n'amazima gatuulira eyo irimu olunaku lujja ate okwo kwa Sheikh Ali nnyo wayasi yayina bamikwano gye mumagina Sheikh Ashraf twekuumire ku lujegere lwaffe tumaliriza salla ala rasulillah tumaliriza bannange abatulaba alfiqhu ndeyo kiriza okozesa eddakiika 3 sinja kuwanva mu fiqhi njagala kubeera brief though naade njagala kwogera ebigambo bingi ku fiqhi naye ekigambo fiqhi ekigambo fiqhu nga bwe kizize bwe tukiwulira tulina engeri gye tukimanyimu ffenna era saaya tugibuuse maaso ti alfiqhu alfahmu fiqhu kitegeeza kola ki kutegeera aya egambe ete nabi Shuaibu ku bantu be ما نفقه اي نعم ولا يكادون يفقهون حديثا يعني يفهمون حديثا ايش تقدي فقه كما تشوف تشجا تشتغيزو كل شيء وكتغيرا يعني الفقه الفهم الدقيق كما هو من صنع الامام ابن القيم الجوزي عليه رحمه الله ومن على درجته تقدي كسي نابر لبان من يوجه وصنف في كيغامبو فقه تشتغيزو كل شيء كتغيرا تقدي واما byonna okugamba nti ngenda byogera mu mbeera eri brief njagala kweta taarifu sheikh waffe Sheikh Ibrahim Shaban Murshid Azhari hafidhahullah Allah mutukumire bwe era tunyonyola ekigambo fiqhi
bwe yali atunnyonnyola ekigambo fiqhi taarifu yankolera era n'okutuusa olwaleero taarifu gyentambulirako mu fiqhi ekiyitibwa fiqhi sheekhe wange an taqiisa al ahkama alshar'i ala waqii lhaal ntegereka kwe kugeraageranya an taqiisa al ahkama alshar'i kwe kugeraageranya ennamula za shariya ala waqii lhaal ku mbeera eriwo akaseera ako yani netwesiŋŋaana nga waliwo embeera ezze mu bantu embeera eyo bwejja netwagala tumanye shariya yaffe egyogerako kyetambulita nayo netukwata amateeka ga shariya netulaba nga gafiitinga gatya mu bantu wano dr abdulhafidh allah mutukumire dr abdulhafidh walusimbi brother muhadhir mu jamia alislamiya wano waffe kampala nimbale somesawo sajja baharu nada saba allah mutukumire yayogera ku kigambo think tank n'akireetera mu layini efaananako bwetyo wallahi nenewuunya muba walimu bangi sheekhana ate abaakuba empawa ku kintu ekyo lakin boddayo newetegereza ebigambo bifaanagana ng'ekyo kingi nnyo gye tuli naddala eno wammwe mu shariya kitegereka sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi bw'ayogera ku sayidina maadhu bun jabal yamutulaga n'atulaga nti oyo alam ummati bilhalali walharam sahih nti oyo muadhi yasinga okutegera elimu ya fiqhi yasinga okumanya halali ne haram ku muadhi njaga kuwa ekizampemu ekyakakasa nti yali faqihi ekisembayo yali mukenkufu yali ategeera nnyo fiqhi ntegeregeze era nekitulaga nekiddayo ne ku aya nti fiqhi yenna atambula n'abantu bokola ki abantu bowangaaliramu wetegereze bafaanana batya oleta ahkamu shari'i oziteeke mu bantu abo zifitingamu oba nedda ntegeregeze omuntu bw'atava saudi arabia bw'atava masiri bw'atava shishani oba yonna gy'abasomedde n'aleeta embeera z'abalimu ffe wano yeetaaga kutereeza zaffe wano zitambudde zitya neki ne sharia sayidina maadhu bun jabal radiyallahu tabaraka wa taala anhu kama saha anhu fi lhadith nabbi bw'amutuma agende e yemeni n'asiŋŋaana abantu b'e yemeni nabbi yamugamba nti yamutuma bajjemu zakatul fitiri saa min tamri aw saa min burri saa min shairi nga hadithi bweyajja nnyonnyola bajjeemu emmere bajjeemu obulo bajjeemu entende nebifaanaganako maadhi bw'atuukayo sayidina maadhi bun jabal radiyallahu anhu n'asiŋŋaana abantu b'e yemeni njagulaga fiqhi wa maadhi bw'afaanana bw'asiŋŋaana abantu b'e yemeni nga bo kye balina baali balungi mu kukola engoye ng'ejjubba gy'oyambadde oba bamanyira bambala ejjubba zaabwe n'ebitambaala engoye balina nnyingi sayidina maadhi bw'atuuka mu bantu abo olw'okuba nti faqih faquha ezo min afaali sajaya olw'okuba nti faqih fiqhi yafuuka nga kuye ekitundu bwe yatuuka mu bantu bano nawadde nabbi yamugambye kubajjamu mmere naye tebagirina aswa nabo si balungi muki mu mmere ate zaka gyakimye agitwalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ate madina bagagaba mmere entende balina shairu balina obulo balina n'ebirala maadhi bwe batuukamu yabagamba ituni biqamisi au labisi fainahu aisaru alaikum au ahwana alaikum wa arfaqu biashabi muhammadin bilmadina sallallahu alaihi wasallam yanti ituni biqamisi makana dhurri au shair buli omu andeetere mu kifo ky'okumpaamu obulo ekyokumpaamu entende ekyokumpaamu omuceere buli omu ampeemu olugoye olugyamu ekyo kisamaha obadde ogenda kumpa ki kyenkana kiwa abantu bobogenda okumpa ti emitwalo ena mpaamu ekanzu y'emitwalo emeka mpaamu ekanzu y'emitwalo ena fa innahu aisaru alaikum ekibanguyira kuba obadde mwe mulina ntegerekeze wa arfaqu bi ashabi muhammadin bilmadina ate ne gyembitwala emadina mutuma abyagala nnyo ntegerekeze kubanga abantu bebeetaavu baki bangoye emmere olede balina n'abajjamu engoye makana ataam ashair walburru wawawa n'abajjamu engoye n'azitwalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi singa kye yakola kyali haram nabbi tayinza kusirika kubanga taakhiru albayan an waqti alhaja haram la yajuz nabbi tiyandisirise tekikirizibwa kukeereesa kunnyonnyola mu kaseera kaako nabbi yalibadde nti bikwate bizzeeyo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyaniriza nabiwone basahaba ridwanullahi alaihim ekitegeeza nti muad
faqih kitegerekeza waliyunziru qaumahum idha rajau ilaihim qaumahum gwe samaha afulumye nova muffe wano mu Buganda nogenda e mamlaka osome nogenda e Masiri osome bwovaayo leeta ahkamu shari'iyya z'okutta amateeka g'eddiini g'ofunye gateeke muffe mu society yaffe gatuulamu gatya ntegerekeza taqisa al ahkam ash-shar'i ala waqi al-hal ndowooza nga ye think tank simanyi oba Sheikh Ali Luzungu nze sirumanyi nnyo naye nsuubira nkiyinza okuba nga kitambulira mulene efaanana bwetyo. Sheikh Ashraf, naam, olutuula ddo ndulaba ffenna lutukutta omubabiro olaba nange alwanjula mpulira nga nnyumirwa olw'omwe abali okututegeeza ebigambo bya Mungu n'ebya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Saagala kukosa batulaba akadde kagenda naye bo tebanyumirwa, nkakasa banyumirwa. tweyongere Ebibuuzo bibadde bingi naam, ebiri mu aya eno. Nkakasa olutuula lwe twabadde tusuubira nti lugenda kubeera lumu ku aya eno, ndabira ddala nga tugenda kufunayo olutuula olulala. Tujja kutandikira awo ku kigambo ekyo ekya fiqh. sikimazeeyo Njagala mukkirize basheekhe bano buli omu obwetowaze muweeyo eddakiika emu afundikira ebigambo bye. Nja kusooka ne Sheekhe Mulangira ono. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukakasa nti bye twogera si bye bisembayo ku aya ngazi mukenkufu mu Burda yayogera ekigaa nti lahu maani kamawji lbahari fi madadi. So ebigambo ebyogerwa yagaa nti lahu maani, ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala lahu maani kamawji lbahari fi madadi. Ndowooza yali agezaako okutegeeza abantu nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul law kana ma fi l-ardi min ash-shajarati aqlam wal bahru yamudduha min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. N'ebigambo ebirala bingi ne aya endala eziri ku kigambo ekifaananako ebiriwe qul law kana al-bahru midada likalimati rabbi. Olaba nga omusajja yakozesa na bigambo byennyini ebya Allah. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. So bashekhe twebaza Sheikh Samaha olw'okutuwa omukisa okujja okubaako ebigambo ebitono bye twogera. Wallahi saraha buli ayogera owulira nga olina kyoteekeddwa omugamba. Buli ayogera owulira nga alina kyalese nga wali agadde okyongerewo naye ng'obudde tebusobola kumala, naye bakakase nti له معاني كموج البحر في مدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. nze nganze nsanyusa nnyo kubanga programu mbaddemu era nsanyusa nnyo olw'akaseera kompadde ssebo, naye kkiriza nkooneko ku Sheikh Abubakari ensonga gye yogeddeko olw'ensonga waliwo nalabye nga byogera ku mu ddakiika emu. Yagamba mbasalafu salih rahimahumullah taala mwalimu abayogeranga ne bagamba nti talabna al-ilma, wasoma ilmu li alla yakuna lillah, nga tugisoma leke kubeera yani ya Allah, fayaba illa an yakuna lillah, nemaliriza ngaegaana ngeyagala kubeera yani ya Allah. wano wengambira batulabu ilmu bonna abali eyo abatulaba nti n'obanga olina riye yenkana etya mu mutima gw'essaawa eno okusiza ku levo gy'oli kugwesigala ng'okola ki ng'osoma busomi mu maaso eyo omanya Allah ajja kujjamu riye eryamala akole ki aleka ilmu ebe nga ye yennyini ogisomesa ku lwa Allah. Ekyokubiri kyekigambo kya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik we yamala okuwandika ekitabo kye Muwatta, amanya balo bagoberezaako ki ebitabiranga babiyita Muwatta nga bwe kyebagendera mukola ki kulwanyisa ono Imam Malik balaba kyakoze nabakosobola kukola ki kikola. N'ayogera ekigambo kimu ne bamubuuza Imaamu abantu bawandisa bitabo bayita Muwatta
kati ekitabo kyomuwappa olowooza kigenda kutambula kitya abantu bakisome n'agamba nti aa makana lillahi yabqa ekyallah kikola kisigala. lidhalika bw'osoma ilmu nga gwegisoma ku lwa allah eyo ejja sigalawo myaka gyonna ate abatasoma ku lwa allah eyabwe ekoleki esaanewo. n'olwekyo sijja kwongerako bigambo bingi naye ebitabo by'obusiraamu byonna ekisembayo mukimanyi nti bisembyewo nga bamanyi bawandikako ki ku ikhlaasu ikhlaasu ikhlaasu. genda mu jawhara olabe ebigambo bye ebyasembayo gyasanyuka nnyo. barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Sheikh Ali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Sebo ndi musanyufu nnyo kubeera nti Allah akkiriza nentuulako mu lutuula wamu n'abasomesa bange. Sebo kkiriza basibirire ekigambo kimu nga kiva mu hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Batulaba abalungi n'abatuwuliriza, alaikum bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Balamira okwekuuma ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okuzeekwatirako ddala n'okuwuliriza ennyo ebigambo by'abawalimu nga boogera. Bigambo boogedde bingi oba twogedde bingi, naye omulimu tugukwasiza mmwe abagenda okutulaba n'okuwuliriza ebigambo bino. Mbasibirira okuwulira n'okutegeera. Muntu tolaba vidiyo n'olaba eddakika 2 n'ogijjako, n'olaba eddakika 3 n'ovaako, ogenda okufuna meseji yonna kikulu. Tuwulirize ate tutegeere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Ashraf ono sagadde muwa ddakiika yange n'emu n'eriiso lyankubye sebo ddakiika nkikuwa. سأل الله تبارك وتعالى آمين أن يرزقنا الإيمان والإخلاص في العمل. آمين آمين. سأل الله سبحانه وتعالى atuwokwogera n'okukola byonna nga tunoonyamuye Allah kutusiima. Matova Ashraf bazanya nengoge manyaga. Olaba Sheikh tubadde tugenda okufiirwa edduwa enkulu ng'eyo. Allah kirize ya Rabbi. Bannange kibadde kya kitiibwa akadde otuwadde okuba ng'okyatulaba. Nkakasa toviiriddeemu awo era n'ebyoyongedde okugatta ku ddiini yo nkakasa bingi. Ebibuuzo bisigadde bingi era bingi bye tuleseeyo. Nkakasa ku lunaku lwaffe tugenda okuddamu okusinkana n'olutuula lw'abasheekhe bano. Kakasa era tujja gezaako okubaako bye tukwata. Ekisemberayo ddala bannange neebaza basheekhe bentambudde nabo, Sheikh Ashrafu, Sheikh Ali, Sheikh Hudu ne Sheikh Ali Omulangira. Bannange kibadde kya kitiibwa nange ku lwange okuba nga ntudde nammwe. Nsaba Allah Rabbi atukuumire ebyengera byakyatuwadde era atwongere obulamu n'obulamu obulungi tusobole okuba nga tuweereza n'okutuusa eddiini ya Mungu mu butuufu bw'ogituusa. Nange nsigadde Muhsinu Samaha Wakasambe Al-Azhariyu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.